nampita nampita nga ngenda ngamba ambuulira omusango Chris gwe yali akoze nga tutuula nga famire kati nga nkyali awo ng'egundi ejja nga Adija Kigoza ayingirawo owulira so bwe yayingirawo nasanga Chris amaze okumwe kati yamwetondera awo ne tumaliriza buli kimu n'amunyonyola n'amulaga bye yamulaga tumulaga yonna nemubuuza tusobola okwogerako ne Haji nagamba Haji munyiivu tasobola kwogera negamba kale tuba tukyali awo nga kati okwetonda nga ali mu kamera ng'amugamba nedda saagala kamera ani yamugamba saagala kamera omuwala yagamba maze okwetondera wano kati twetaaga kamera namugamba kati sange agadde aja singa teesabola nekunteeka mu kamera bwekityo kati n'agaana n'agamba abyatandikira mu kamera bigenda kujja mu kamera kubanga muwanguzi okoze sifeikebuka akatandira ku butande obwafuluma bufuluma nga bulaga nti Nikulu ayagala kutokyalingako jjaawe asobole omugjamu akasente ate the same time ekifuluma nti Nikulu afulumiza vidiyo n'omuyimbi omututumufu ow'amaanyi gweparespect nga vidiyo traininga no traininga kati ng'etunda yeyefulumiza biri ng'ayagala kutokyalinga kiramu n'aja nti abatokyalinge ayonone obufumbo naye tewanayitawo ennaku ziwera 3 Mikoyi nazze agambye omwana jangu obeere mu vidiyo yange what about osuubira wa Jacob oli mu studio osuubirawo omwana omuto ow'emyaka kati 12 atakola kya Nikulu